Mu mwaka gwa 2005 bannayuganda abasoba mu 300 beyinira amawanga okwali erya Iraq ne Afghanistan okukuuma emirembe mu mawanga ago olw'entalo ezaagalimu. Bano abasinga bagendanga bamukwatamundu okuyambako gavumenti ya Amerika okulwanyisa bannalukalala abaali baduumirwa Saddam Hussein ebiseera ebyo. Olutalo luno lwatwala kumpi emyaka 2 era bannayuganda abasinga tebasobola kusimattuka. Abamu ku basimattuka be beegattira mu kibiina ki War Zone of Returnees of Iraq and Afghanistan betusanze ku kitebe kyabwe Lubowa nga bye bayitamu n'okutuusa kati bakyabilojja. Conditions zitwayitamu abalala ne bafa, abalala bavayo nga bava wano mu Uganda nga si balwadde naye nga twakava eri buli omu kati n'alwala kubanga twayita harsh conditions. Twakolanga 24 hours oluusi nga tetulina ne baleriva ntegeeza ani akujja ku kifo ky'okolerako oli ku duty kati ne weesanga ng'okola kiro na misana. Tetwasayininga n'Amerika si ssente ze batuwa zona nga twagala tufayiringa emisango gyaffe nga twagala ssente zatusasulwa. Batutegeezezza nti nga basimbula okuva wano baatwalibwa kampuni z'ebyokwerinda ez'obwannannyini era nga baweebwa obukwakkulizo obw'enjawulo omwali n'okusasulwa ekitaakolwa n'okutuusa kati so nga waliwo bannaabwe abaalugulamu obulamu nga tebafunye ssente zaabwe. Abamu baabawa $300, abalala ne bawa $5, abalala ne babawa $7 naye nga ku sikeero eri mu LA batulaga yitwala obusikero equivalent to $5,692. Banaffe abantu mwateekako nga basupervisor baffe oba bakalabirira bye baffe bakomekeza obusente bwaffe bagulidde ne batukako empapula z'okusayininga contracts abaazigaana ne babagoba. Nkireetere entiisa mu banaffe ne Afghanistan okuva abantu be twali tukolagana nabo twakizuula nti esente ze baatuwa zaali ntono nnyo kusinziira ze twali tulina okufuna. Bano bagamba nti mu kaweefube waabwe ow'okufuna obwenkanya baafuna bannamateeka okuva mu ggwanga lya Amerika abeeyama okubayambako ku nsonga zaabwe era nga bano babadde baakujja wano mu nnaku zino wabula olw'ekirwadde kya Ebola tebaasobodde. Kaseera kabadde alina okujja wano ate Ebola n'ekola ki? N'etabuka. Kati Uganda eri ku mawanga agamu agali highlighted abatalina ate Abamerika mubamanyi batya nnyo ebibadde ebyo newandibadde si kyekiva ekitiisa ennyo nti wabula babasindikidde ebiwandiiko bye balina okujjuza ebinaakozesebwa mu kkooti okusobola okufuna obwenkanya era bano tubasanze omulimu bagukwasizza mikono 2. Tukitegedde nga gavumenti ya kuno bwe yakola dde ogwayo ogw'okwasaganya abalwanyi bano n'eggwanga lya Amerika kati ng'essuubi liba limu bapulida baabwe okukwata ensonga zaabwe n'obwegendereza okusobola okufuna obwenkanya. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo ku Spark TV.